Kaso bagamba Yesu Kristo Mnazaresi. Kati ennaku zino abaana bagamba mbu Bikira Maria ow'eggayaza. Abantu b'eggayaza balabye Bikira Maria. Balabye Bikira Maria. Naye nga kati simanyi Bikira Maria yaze tukima kiki. Luzi nalaba beemo bene bagandira nabo balabye ku Bikira Maria. Ebintu tebibanga bituufu. Abantu batandise okudda nga abeera omwamu olabye kati bana basigadde babeera bakkiririza mu oli amulabye. Kati nze nnyinza okusanga gwe ng'ogamba kino wali Bikira Maria mbu nembikiriza. Kyo kiraba. Sisobola. Kati naye neebuuza nti bano baategeedde batya nti abantu bonna kireka bangi abaalabye omuntu. Nabula neyekweka nti ali awo bw'ogendayo manju w'ekisaka w'ekiswa gyali. Naye nze kyemmanyi teri alina kifaananyi kya Bikira Maria ekifaananyi kya Yesu just abo abantu abaazannyanga bye bifaananyi bye balina kati abantu baategedde batya nti anyway. Okay, munanga ab'eggayaza be bafunye amasanyu ag'okulaba ku Bikira Maria. Aye tunagamba ki? Okay. Kakati omukyala Faridah Nakazibwe agenda kukomawo ku mpewo very soon. Ajja kuddamu alabikire ku mpewo za NTV nga bwe yali akikola. Ndowooza yali afunye kaliivu labirirako ku mwana miizaawo. Akomyewo. Abivuddemu. Bagamba nga abivuddemu. Yatwalowooza munnanga abivuddemu nga ngamba weewaawo. Takyesibyeko nnyo alabye nga n'abaana abato beetaaga opportunity eyo. N'agibalekera naye akyaliwo nnyo. Katumulinde. Kakati omuwala amanyikiddwako nga Judith Heard nze nange nadde simumanyi naye nga yaliko supermodel era yaliko fashionista naye abadde silent mbu yavuddeyo n'atunyumiza ku mboozi eza Chameleone ze tutannabakakasa munnange oba ntuufu oba nkyamu kubanga tetunaafuna sources ntuufu naddala okuviira ddala mu oyo gwe bagamba nti munnange ye yabikola. Nge tulina osooka okulinda okukola ki? Okutubuulira munnange ensonga bwe zaali kubanga twawulidde ku ddoboozi ery'omukyalo oyo Judith Heard ng'atunyumizanga omukulu Chameleone bw'alimu embeera z'okulya ebisiyaga jambo era yabirya munne gwe yali akola nayo mbu like back then omukyala Judith yali akola mu bba gye bayita Deuces ya eriawo ekansanga era nga Chameleone yali kasitoma nnyo ng'agendawo kati mbu lwali lumu najja Chameleone ndowooza ne balondayo abawala babiri Judith ne mukwano gwe kati ne babagamba balina ka house party naye bagenda kakola ki to go there but nga bagenda better paid was a gig nga omanya abaana b'obuwalanduza bambi bambadde bagenze olwatuuka nga ki mbu zituuseyo obudde bugenze nga Chameleone atabuka mbu babakubye bakoze ekimbu naye Judith atugamba mbu ye yasimattuka yafuna engeri gye yeesimattula n'akola ki n'ayita ku balkoni n'agwa ku mulyango oguddako mukwano gwe ye yasigalayo bambi mbu gwe baakola buli kye baayagala bamukuba bamusiyaga kati munnange ffe tekirina kyabbagamba tugenda kulinda omukulu Chameleone kyanaaba atugamba naye nga ku sayidi y'omukyala Judith Heard bwatyo bwanyumya ekibozibozi kuba yatugambye nti sirina nsonga lwaki ennimba sikyalina kyennoonya maze ebbanga nga nsirise ndi bulungi sirina kyennoonya Judith Heard Judith omukalugo mukalu and Judith Heard Okay, kakati nga tukyali ku Mayanja family omukulu Palaso yatubulidde ku nsonga ezikola ki ezireetedde nnyo abayimbi okutuuka okukozesa ebiragalalagala ne batwalibwa mu rehabilitation. Yagambye mbu abayimbi abasinga bali under pressure from the fans.
simanyi abafaani ayinza okupressuringa to that extent kutuusa okunywa ebiragala faani atagenda okukuba n'agamba mbu bafaani like pressure eva mu bafaans ndowooza okudimandinga oba music mbeera pressure eyo esobola okuleetera okukolaki okukola ebiragalagala osobole okukolaki okukopinga up with that situation pressure ngolaba oswala tolina luyimba lwozzaako banno bakkuba eri nobeera nga kugamba nobeera nga ofiringa nga gwe kitalya ani yaba yakutuma ani aba yakutumayo nagamba nti n'olumu abayimbi abo bafesinga economic challenges kagamba nga life year expensive nnyo ku ssente zayingiza ekiyinza okikkirizo nekituuka okubaleetera mental problems toyiddemu ebiragalalagala n'ayitako nga ye baadi nga takyabiwulira ndowooza ekibaleetera n'okukola bye batateekeddwa kukola ate ffe tunagamba kikasita naye muyimbi era situation agimanyi kirabika oba osanga naye abiyitamu ate kukuba nga abinywera bayeerwa kuba abicontrolinga tetumanyi naba tulyawo okay kakati omukulu Chris Evans yabaddeko ku Sanyuka TV ne bamubuuza ku nsonga z'omukyala Princess Amira kubanga Princess Amira mabegako eyo yatugambako nga Chris Evans bwamukwana era Chris Evans bwe bamubuuza yagambye nze nalaba Amira when she came out ng'ayogera mbu namukwana what and what but nze nasirika nze nasirika Princess Amira yagamba nti Chris Evans yankwana kati mukumukwana ye nasirika teyakkiriza tumanyi oba byaga kasuke nkubuulire Princess Amira mabegakawo ati kadotalo yegundi ye manager naye yutalo something kamufungula oli in position naye ate Princess Amira jukira nti yali mukagondi omwani bakiddawo manya yogera emikolo bo nyina obukakafu kubanga bajjanga obalisa ennyimba zaabwe waitheni ngaakyali mu bintu bwebityo oluvannyuma namusuulawo n'agenda bakiddawo naye naawolaki namuvaako naye nga nawulira nti ye neyolutalo waliyo something kamufungula akati ate bwabeera nga agenze wa kusebanizibwa ate naye naabanga akolaki ngaabala taboogera anti oyo kyaka bamubuuzizaako kubanga ye yakyeyogerera Chris Evans nagamba yasirika ye na like not keeping her inside era we yava chamu inspiring muno kuandika oluyimba oba kasa afunamu bonna bayimbi lwaki bana tebewandikira tebeggalira musini bewandikira ennyimba nibennyonnyola ensonga zaabwe bagende ku National Theatre bagende ku National Theatre nga tewaliyo mizannyo bagende ku stage ku National Theatre batuule bawandiike ate baagala nnyo okubitubuulira ye munnange n'agamba we yalabira munnange opportunity era n'agikozesa ndowooza mu embeera n'agiwandiikamu oluyimba okay kakati omukulu John Black bamubuuziza ku nsonga za Prima Kadash kila Prima yamugamba waneno simanyi naye musiiwuufu kiki so nga yekozeeko bulungi nga yesaaniise Prima agundi John Black kugamba nga yekozeeko naye aga kati muno yalinze gwe bali bavujja okufuna kati mundala naye nga John Black talina buli omu kale abeera n'engeri gy'afaanana tafaanana ddala oli yamugereganya yagamba ki olwenyaku ezo gundi olwa bugi yagamba John Black bw'atali singa teyali muyimbi bwe yandibadde faama oba DJ kasita munnange omukulu John Black yatugambye ye tasobola kudeetinga Prima Kadash era takirowoozanga nako era n'atugamba ti Prima mwagala nga faani beera kirabika okutuuka okugoberera omuntu nti naye gundi ng'obeera ofaanana bwoti kitegeeza olwo obadde omufollowinga for some time era oba oli faani we n'agamba ye tamicinganga nako Prima Kadash ndowooza naye awulira muwulire nga nze wano naye
Tubaka muwanvu nnyo ku gundi kupima kagala. Ekyo Nubaka n'atugamba yebyo tabirimu nnyo ebyo byalumamu nga tabyagala byakwedda ddako. He's focusing on music. Okay, atukube bwa. Ate yaba inako obuzibu abasabula buli ango. Kakati omukulu Kasuku yatubulidde ku nsonga za Carol Kasita Fiefie Busi. Yukira bazogerako bakyawagana bichi. Fiefie Busi was like mukole ebibakwatako bichi Fana mwebulinga bekisinga mulina. Ebyo bibaawo. Because Kasuku yatugambye ekituufu, those two people are no longer together but bali friends. They are no longer together, but they are friends now. Karo Kasita tasobola kwesonyiwa Fiefie Busi. Mwerwaje? Fiefie Busi amuwandiikira n'ennyimba. He's the manager right now. Era Kasuku yatugambye mukati kumpi amanaging for a year now. And Fiefie Busi yamanaginga? Yeah, Kakati na managing. But they together, but they are friends and they are working together. They can review the management. Kati mubera mwe kubya bichemisimu. Bayino kugira okukola kyokwe. No, kyali tekina buzibu. Bo bali badde bakola ebyabwe. Era bonga bwe kyekando tababiteekamu omuzanyo. Babeda bali mu kumanaginga ate ne bamanaginga. Babeda bali mu management. Kugamba yagala amanaginga buli kimu. Nedda okumanaginga buli kimu kyali baddawo. Nekireka yatuka ekiseera nga kati ate yettanira nnyo okumanaginga kiri okusinga okumanaginga bino ebirala. Ebyo music. Ng'alaba ate yagambye okumanaginga kiri nga n'egundi rap gundi egenda efa. Ani aina oluyimba lwabitaani luno ani muleke simanyane ayo muleke anyiga mangu muleke lwamutwale nnyo ani anyiga mangu lumalirize nedda ali yabuuza nti Museveni simanya bikimbo yo muleke kati Karo Kasita biki kankuleke onyiga mangu kankuleke opo fati singa abadde akuwulira nyawa. Kakati omukulu Ragga Dee yatugambye nti like bategeka jam session and egenda bela ku national ku national jukira nti omukulu Kenzo yabadde abirimu ebintu ebyo naku zino but omukulu Ragga Dee yatugambye he's not competing with the Eddie Kenzo era both parties zigenda beerawo nga zikola ebintu byazo era natugamba nti ebyo bya jam session zaabwe byali biri paused for due to some issues but bali so happy that bigenda kudda era bigenda nga kubeerawo every Monday. I don't know, maybe sent zabayombe era natugamba yeta competing now Eddie Kenzo cause bye byabwe byaliwo since the early 90s. Era nagamba kiyambye nnyo ku bayimbi abasinga bagruminga bola mpaka leero yakibayambye nnyo nagamba era alowooza bwe banaaba ndowooza bakikuba bonna nga bakikwasa kana kijja kuyambira ddala n'abayimbi abasinga munange. That is our pozi yaimba Ragga Dee yaimba gonda yaimba anakamba ke yaimba digida yo mukulu Ragga Dee nga tukyali buto Ragga Dee musajja mukulu anti nga ne batandika bino ebintu bya jam session nga ne bazalwa tebana roza kunza kisoboka kubanga kituufu nga bakola kuba byakyaka nnyo mu myaka ebyo gyagamba jam session zizijukira nasiranga ziwulira eno ngiwalinga club silk yawo baggalawo streets bayinza okuggalawo street obu street obwo butonotono ne bakaggalamuka ne bazidirecting okuba nga ziyita ewalala kati bo abantu bajja ne bakuŋŋaanira awo nga bazibye sayidi neno ne sayidi eno bamuyimiridde buyimiridde tere bakutuula tebibowa biba binyuma nno kuba bayimbi ab'enjawulo bajja ddala nga nyinza nosumagira nga nyimiridde wali osumagiriddeko ng'oyimiridde okakasa ate ku board nga nvuga emmotoka ku board ko nasumagiranga nnyo ate ku board nasumagiranga nnyo ku board n'ovuga emmotoka nasumagirako katono
nesinya nzo bukasamba nga nsumagira bwente kasampulya nga nsumagire ku motoka nyimirira bweyimirize nebaka sitawaana kubanga motoka yo tebagisumagirira kati otuuka kumakya mama Shwaim nakubuuza obwedda gy'oli obwedda neebase really mu motoka ekyo oyinza kikakasaani era abaakulaba niwebale onkwadde bagamba nti eriddeko tekutula naye ngeri abaakulaba eriddeko tekutula bwe bagamba kitegeeza kikyotegeeza like mweyemboozi eba kuzibu gamba tekutula liba tewangawanga kati era abaakulaba kugamba singa kiba kituufu nga aba suspicious era baali badde bakulaba kyentegeeza kakiri ebiti trick engeri enkyogere ng'akoze byonna wangawangirayo newapya newakadde uganda wange oyo abeera gundi ani musajja waffe Lwasana Lwaso. I guess I should leave. Okay. Yeah. Okay, see you next time. Right. Nakugambye njagala beera gala empi mpulirira abaana bammwe ab'obuwala naye kangende. Bye bye.